Polisi eyungudde basajja bayo abakugu mu kunoonyereza ne bagumba ku disitulikiti Mityana okulondoola engeri DPC Mityana Mwire Mukono gye yadumiramu abapoliisi ne balumba ekiggwa kyabembogenda ku batiya gaasi mu baali basaba ku Lwomukaaga. Bagenda baguddewo fayiro, bagenda kubuuliza, bagenda kunoonyereza, si kubuuliza, bagenda kunoonyereza kyava ku ki, bali badde beeyisa batya, bali badde bakola ki, bw'amaliriza omulimu ogwo era tajja kugenda nga tagumaliriza. Bino byogeddwa omulungamya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo omupoliisi Hassan Kasinje ategeezza nga DPC Mwine abadde yakyusiddwa n'abayizi bw'oyima nti agenda kubeera katebe okutuusa nga kunoonyereza kuwedde. Tukwate ekkubo buli omu agende ewuwe. That is the order. Naye tetusobola kikola nga tetusoose okubuuliza kiba kiringa kubanga mu mateeka, kubanga bano batyoboola eddembe ly'obuntu era naffe tetwagala kutyoboola ddembe lyabwe. So tuteekwa justice demands nti wateekwa okubaawo okunoonyereza. Kasinje agumiza abantu Ssaabasajja Kabaka n'Abakatoliki singa okunoonyereza kulaga nka DPC Mukono yakola ensobi agenda kuvunaanibwa. Kituufu yali akyusiddwa naye nga ekyo kyali administrative, naye tasobola kugenda naye nga tetukoze tutya, nga tetusoose kumaliriza kino. Minisita si yaba yakikoze, wabula yakikoze abalina okuvaayo neyeetonda ate n'agenda n'akwasibwako amateeka. Mu kusooka omwami w'Essere Ssingo Mugwenda David Nantajja ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu Emmengo Joseph Kabo kye bayise bonna abeesimbyewo ne balambika ku ngeri gye balina okuweerezaamu. Ati yakoze ekintu neyeetonda ate ye atambudde butambuzi bamututte walala. Kati oba waliwo obwekali oba kizo obaliwo okwogeramu ensonga zino. Tuweereza bannamityana kye batwagalamu ye saavisi, kye bakiwagalamu ye manifesto biki tetugenda okukola. Munnamityana tajja kunyumirwa nti nsise n'ekipande oba nkodde kumudde oba nsize ekiro, ye kyayagala kwe kulaba enguudo zirimiddwa. Ebyo ebijjire nga Kasinje yakola emirimu ekibinja eky'abakulu mu poliisi okusinkana Omutaka Iragajjo olunaku olw'eggulo ne batuuse okwetonda k'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Kothochola gy'ali. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Bwabukedde TV.